Yes, oli ku Yugi Update Civic Sinzido Bango otuwuliriza. Omujaasi omulala owa UPDF amaze okuba ng'attibwa. Koloneli amanyikiddwa nga Amanya Moses ku luno ya Lugenzi. Jjukira nti nno message okuva mu Freedom Fighter bazze basindika alerting message okuva mu UPDF. Naye UPDF nga yo institute omanyi omuntu akwata emmundu aba talina occurrence n'emu gy'asuubira mu bulamu bwe. Era omuntu akutte emmundu by'asooka okuziba bwe bwongo ssaako n'amatu aba tawuliriza so nga n'okutegeera tategeera. Tuzze tusindika security alerts zino okubategeeza nti nno bajjeneraali abali mu UPDF abaleeta gavumenti eno mu buyinza mubeere bulindaala wunzika nga mwenna muweddewo. Kati noono omujaasi omulala Amanya Moses alugenze. Njagala okutegeeza nti waliwo olukwe mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga muzeeyi alaba agenda. Kati obuyinza kitegeeza ayagala buzza mu mikono gya mutabani we Muhoozi Kainerugaba, naye tali confident enough nti asobola okulekera Muhoozi obuyinza nga bajjeneraali ba original oba indigenous breed eya UPDF ekyaliwo. So wandibeerawo akakodyo okwagala okweliminatinga okusuppressinga awe regimu y'aba UPDF yonna ebadde tekolagana na Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba ayimuke n'omugigi gwe. Kati y'ensonga lwaki olaba abajenerali bano bagenda bakola ki? Baggwaawo bafa. Tujjukira bulungi nnyo okatambi akatambulanga Comrade Lumbuye agenda mu maaso n'okuba nga abawa information eno. Ngenda gibaddizaako mugitegere bulungi. Bayasindika security alert eri aba UPDF mwenna. Aba UPDF mwenna ne mulabula nti mugenda nga musaanawo kubanga buli mukulembeze ajjajja n'amajeegi. Kati gwe wa UPDF tolowooza nti nno oli safe nnyo. Wandigenda ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga Chief of Defence Force agenda kujja n'amagye gage. Kati batondawo dda ejje erya SFC. Gulowooza lyali lya mugaso ki? Ng'era aimu yaayo mainly to protect the first family. Bafuna omusaala mulala, training ndala, the army within the army. Tujjukira bulungi ne debate eyo yadiscussingibwako mu parliament y'eggwanga nga bagaanye okurecognizinga SFC ng'ejje ekkulu. Naye n'oluvannyuma ssente ne ziyitingana ne kiyisibwawo. Kati abajaasi abakulu mu magye batandise okuba nga battibwa. Abaali ab'enkizo basooka kuwummuzibwa be baali balabamu ekinyusi. Kitegeeza ki? Baali bapovinga we tujje n'Omuhoozi Kainerugaba asobole okutwala entebe y'obukulembeze nga teri ayinza mutiisatiisa gimulemesa kubanga abajaasi abalala kyandibayisizza bubi bandikirabye bubi. N'engeri Muhoozi Kainerugaba gy'azze afunamu amayinja chepes ranks naye badde yeebuuzibwako ng'abakulu tebali contented nakyo. Kati kino osaanidde okimanye. Kitegeeza buli mujaasi yenna gy'oli ng'oli high ranked mu UPDF toli safe. Kino kitegeera okuva n'olwaleero. Njagala nkulekereko katambi kati kya Lumbuye kano osooka owulira emmessage gye yagenda mu maaso n'okuta abasinga ne mugibuusa amaaso. Sharinga eddemu etambule, likinga, commentinga, subscribinga. Nze mbagaliza olunaku olulungi. Nziramu okutegeeza ba indigenous serving generals mwenna across the country. Nziramu okutegeeza mwenna ba serving generals mu Uganda. Nziramu bategeeza omuliro gusembayo. Muhoozi ne family ya kitaawe baagala kubakkira enzinga mwenna. Museveni agende either okufa oba okuyika Windows completely nga mazo bakkira enzinga mwenna. Nga Muhoozi asigazzaawo ligimu ye gye traininga gye yerondedde nga temuliimu nsolo nkadde. Nkiddamu mwenna bajjeno abadde mu ligimu ya Museveni Muhoozi ayagala bakkira enzinga mwenna
Museveni mu myezi mitono nnyo nga tannayiika Windows mubenga muweddewo mwenna okuva ku ddala ng'omanyi nti Muhoozi omupinga Muhoozi tomukkiririzaamu ng'obadde okulya mu ligimu ya kitaawe ng'oli ku ddaala lya Jeno n'abala mwenna mumekinge sure either mudduka eggwanga bagenda banoga omu ku omu mwenna bajjeno abasinga okuva ku Jeno ku madala gonna okuva eno wansi ku Kano okudda waggulu ku bajjeno either mudduke oba mulwane musigale mu nsi nga muggyeko Museveni ekiba si kyekyo Muhoozi agenda bamaliriza kubanga information yafulumye dda era agirina nga babattira Mbuya kati nze ebisinga obungi sitera kubyogera nga siina ki bujulizi mbeera nnyo n'obujulizi bwe nabagambye nti buli werwaza ne bakutwala mu ddwaliro Embuya oba Ebbombo tosobola kuvaayo tebakkiriza famire y'okukola badde okujjanjaba aba SFC ba caregivers bibakufaako mpaka lwofa kubanga bakwetaaga okutta kino kye nabadde ntegeeza omu ku bajjeno abaafudde abaana bavudde ne bakonfamiga kye nayogedde omu ku bajjeno va kuwona olwa Sande oba ku Sande va ku Deusi Sande Jeno eyafudde gobasse abaana be mulumbe bakonfamize kye nayogedde era kyenziramu okusimba kisira bajjeno mudduke nga bukyali bibino bino bigambo si byange by'abaana ba mugenzi abamanyi Olunyankole njagala mu comment section muvuunulire abantu batamanyi Lunyankole ku by'omone soko some message eyo giwandika mu comment section message egamba we were denied access to our father for months until we had he has died wandika comment eyo olwokukasa information gye nakuwa jo ne gye nakuwa luli ekwatagana ku ddwaliro ly'Ebbombo n'eddwaliro ly'Embuya abaana bakugambye mu Luganda nti baatugaana okulaba kitaffe omwezi mulamba okutuusa lwe twawulidde nti akoze eki nti afudde ekyo mukiwulire kibadde mu message kati kankuzanyira akatambi kano gwe kennyini okawulire amanyi Olunyankole vuunulira banno ICU, in the tube duty. That was on 12 December. Kugeza kugaruka kumureba agabizi ibintu byange ati kumwana imagine what you go through. Remember what I went through with my mom? Yeah? Uza kuguza bashaho Kotogo Muntariata, Bagambera, Tukwasa Buganda, Lokubuzo Muntu. Oshoverwa, in the operation there is a bodyguard. In Bantumwe. This is not like the first time. So you think I just a whole Christmas, of course, no. New Year, next week. Brian, who was in an Angomunda, in case you think I'm coming up with this. I know what a shabbat, what a twist, I was no flavor. I just want to see him from a distance. Imagine that I realize if I wasn't even alive, nobody can smash it. Okay, what is she? Do you have any bit of humanity? I have spent with, I just saw my dad like a month ago. At least when he sees that I have to put it there and I have to put it there, I am. Think with the community, if we have a room, the Ramuma number is alive. Ndowooza bajjeno mwena gye mondaba amanya bampita Lumbuye bwe munesigaliza mugenda kuggwaawo lwa buwoomi mbategeezeza
kyemwasavinga temukimanyi nekimugobera temukimanyi musavinga family ya Museveni ate ng'erina abantu bawe bezimba Abanyarwanda. Ngenda kutegeeza omusajja oyo atali Sandi we Masaka banyiga munyige lwa interest za Muhoozi era ne bamukwatira mu ddwaliro nga teri family member mu access nga ntirwe yafudde. Era Sandi it is confirmed Deusisilwa Sandi ne yatiddwa Muhoozi Kanyarugaba kulwagiro ya girlfriend we Nammere Justin. Iyo information yafunwe mwagire mu public domain sagala gidiscussingako. Kulimbaje gyali mu garage bajja muleta somewhere nga bamukozese nga diversion. Kulimbaje gyali nyinza okuga nti kulimbaje okujja Katonda nga agambe nti alhamdulillah naye sira kana kyamuwa chance ndala ku nsi bazo mukozesa nga diversion somewhere babaga nti yafudde kubanga bajjeno bangi abali emabuusu bwe kugamba buusu ngati eriyo bannamajja bali kulanka ez'amaanyi abali emabuusu makomera nga tebakyalya tebakyanywa family ze tezina access ku bo nga babasiba. Kati Muhoozi ze kankwabye nga sina kyengenda kulekera ku nsi kuno.